Makoomi ga mwaka n'omunafu ayokerera naye alekerera amalire ge afanjala. Kale nno atalugenze yagamba ti kaakano baziriko baziruma obutumbugulu. Muliyo muti eyo mikwano gyange mwenna abangoberera ku mukutu guno abalasange. Mwebale nnyo, mwebale ddala okwagala omukutu guno, mwebale okusubscribinga, mwebale okulikinga era mwebale okukomentinga, mwebale kusharinga nnyo omukutu guno n'okugwagazisa abantu abalala bonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale nno wensabira naawe eyakatweyungako nkusaba osubscribinge ku mukutu guno olw'ensonga nti kubeerako ebyokuyiga eby'amakulu bingi era eby'ensonga. Ky'olaba nsanyukira nnyo abantu ab'ensonga nga bagweyunzeeko, abo abakyalimu ensa nga bagoberera ebiruŋŋamu ne baleka okugoberera ebiziŋŋamu. Mwebale nnyo, mwebale ddala ab'ebitiibwa, muli ba nsonga. Nkwebaza kaddata k'oteekamu ako n'olaba vidiyo zino ate ne zibaako ne bye zikwongerako. Nze ndi musomesa wa lulimi Luganda era ndi muwandiisi ate era omunoonyereza ku lulimi Oluganda. Nze Munnabusiro Ssaava Botha Musisi Omulasangeeye. Teweerabira nakuwandiikira ekitabo ekiyitibwa Olulasangeeye. Kinoonyeeko, kinyuvu, kiyigiriza, kitabo ekikuggirayo obukusike n'obugagga obuli mu lulimi lwo Oluganda. Kya mitwalo 10. Nkuluze ya byakumanya dictionary kiyitibwa Olulasangeeye, Oluganda olw'edda. Nkuluze ya byakumanya. Kale nno nkusaba bw'obanga tonaba kukyefunira ekitabo ekyo, nkusaba naawe okyefunire. Kitabo kirungi nnyo, kijja kukukola bulungi ddala. Olulasangeeye kitabo kirungi, kirimu bingi: engero, ebisoko, ebyafaayo, ennono, ensibuko y'ebigambo n'amannya ag'enjawulo. Kirungi nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Kaakati olwaleero kansomese ku muliraano. Ekigambo muliraano, omanyi ekigambo kino muliraano ntudde nga nkisomesa. Abamu baguyita mulirwano, abo babeera bakyamu. Ekigambo kiri omuliraano. Kati ndi ku mutwe ogugamba nti emiriraano mu Buganda oba Omuganda n'omuliraano. Omuganda n'omuliraano. Omuliraano linnya eriva mu kigambo oba ekikolwa okuliraana. Linnya eriva mu kigambo oba ekikolwa okuliraana. Nti bw'ojja n'ozimba wano wagula ozimba, w'ozimbawo waliwo n'omulala eyagula okukuliraana awo okumpi naawe. Oyo aba ali okumpi naawe aba afuuse wa muliraano gy'oli, era ogwo gwe tuyita omuliraano. Omuganda alina ebika by'emiriraano bimeka? Bino bye bika by'emiriraano Omuganda by'alina. Alina omuliraano oguba gumusemberedde naye nga guli mu maaso gumutunuddemu. Ogwo muliraano. Omuliraano ogukutunuddemu tuguyita ogw'omuddembo, oba muliraanwa wo abeera akutunuddemu tumuyita ow'omuddembo. Era ogamba nti oli ye muliraanwa wange ow'omuddembo. Ekigambo nkiddamu kubanga nkikkaatiriza, njagala nnyo okitegeere. Abamu bakikoleddemu nnyo ensobi. Kiri omuliraano so si omulirwano. Osanga oli ng'agamba nti oyo mulirwana wange. Yandigambye nti oyo muliraanwa wange. Tulina omuliraano muliraanwa so si omulirwano mulirwana. Twegendereze nga twogera. Kigambo kiri omuliraano era ne muvaamu muliraanwa. Kati muliraanwa wo ow'omu maaso oyo nkugambye tumuyita ow'omuddembo. Tumuyita ow'omuddembo. Kati n'abeera n'omuliraano omulala ogubeera
eno emabega oyo tumuyita omutete. Muliraanwa abeera emabegawo tumuyita omutete. Nolwekyo omuganda yeetooloddwa emiriraano. Kati eno ebbali n'ebbali eno ku mukono ogwo ogwa kkono ne ku mukono ogwo ogwa ddyo, ku mukono ogwa kkono ne ku mukono ogwa ddyo nakwo kubaako emiriraano ebiseera ebisinga. Abo be tuyita bamulingiza oba kamulingiza. Anti olugira nga agamba nti kaŋŋende nno munnange mmulingizeeko, kaŋŋende nno munnange mmulingizeeko. Kati oyo tumuyita kamulingiza oba mulingiza. Naye ng'owemabega tukugambye tutya? Tumuyita omutete. Omutete oba ow'omubulumba. Bamuyita ow'omubulumba kubanga bamufaananyaako nga bw'olaba akalumba ak'eryato. Akalumba k'eryato kabeera mabega. Eryato obutafaananako mmotoka n'ebidduka ebirala, eryato bw'olituulamu omuvuzi waalyo yenna abeera muvuzi, abeera mugolomozi. Omugolomozi waalyo oba abamu gwe muyita omuvuzi abeera mabega. Ekifo w'atula tukiyita akalumba. Akalumba era emabega eyo mu Luganda tuyitayo ebulumba w'eryato. Kati ne muliraanwawo ow'eno emabega bw'oba tomuyise omutete oba omuteeteeyi, anti omutete tuba tukisazeeko, bw'oba tomuyise omutete oba omuteeteeyi osobola n'okumuyita ow'omubulumba. Kutegedde ekigambo ekyo gye baakijja oba gye kiva okumuyita ow'omubulumba. Bano tubayita bamulingiza, bano ab'ebbali n'ebbali. Ow'omu maaso tumuyita ow'omuddembo, ate muliraano ow'emabega tumuyita omuteeteeyi oba omutete oba ow'omubulumba. Ebyo bye bika by'emiriraano mu Buganda. Kati nno omusomo gwaffe gukomye wano. Nsomesezza ku kigambo Omuganda n'emiriraano. Omuganda n'emiriraano oba emiriraano mu Buganda. Ebyo bye bika by'emiriraano bye tulina. Mpozi ekirala, waliwo omuliraano wakati mu mpisa ey'okuwasa n'okufumbirigana. Ogwo omuliraano nagwo kangwogereko. Oyinza okugamba ati kati awo omusomesa ekyo kye kiki? Omulangira omumbejja. Omumbejja tebamuwasa, bamuliraana. Kati ogwo guba muliraano. Obufumbo bwakati w'omuntu omukopi n'omumbejja guba muliraano. Era togamba nti nawasa omumbejja bannange yayayaya mujje omumbejja nasiwa nasolo nze mulina nawasa omumbejja. Omumbejja tebamuwasa banna. Omumbejja tebamuwasa, baliraana muliraane. Olwekyo oli muliraanwa. Erinnya eddala lye tuyita omusajja lye tuwa oba lye tuyita omusajja oyo aba yaliraana omumbejja tumuyita ssentalo. Omusajja oyo aba yaliraana omumbejja. Togamba nti yawasa omumbejja, gamba nti eyaliraana. Nolwekyo omusajja alina omukopi oyo muliraanwawo omumbejja. Abambejja baba bakitiibwa nnyo era baweebwa ekitiibwa ekyenjawulo ennyo wano mu Buganda. Kale nno batwalibwa nga bantu era ddala bangeri nnyo nga siiti. Ogwo omuliraano nagwo ngwogeddeko. Mu Buganda omuntu ow'omuliraano aba omukwatanga bulungi kubanga yasooka okumanya ebikufaako byonna era baamugerako n'olugero nti ow'omuliraano wa Luganda taliibwako nkoko mpanga. Naye nno omuntu aba kagwa ensonyi okulya enkoko empanga nnamba bw'omu nga muliraanwa we tamuweerezzaayo wadde akatumbugulu, kubanga enkoko ezo muba muzirunda. Enkoko zitambulira awantu aw'enjawulo, ziriirako n'eri ewa muliraanwa oluusi asimbye ebijanjalo zigenze zibiridderidde. Kati abantu abamu entalo temumanyi ngeri ya kuzeewalamu. Ebyo bye biyombya abantu. Enkoko ziriira wuwe, ossa empanga tomuweerezzaako wadde akakuba amazzi wadde akatumbugulu. Muweerezeko waakiri akakuba amazzi oba olusingosingo alyeko muliraanwa we. Olugero luwulidde lugamba nti ow'omuliraano wa Luganda taliibwako nkoko mpanga. Ate era tulina n'olugero olulala olugamba nti ow'omuliraano wa Luganda lwafa tolima. Naye ekyo si na kya muliraano yekka. Naye mu Buganda omuntu bw'aba afudde ku kyalo abantu bonna tebalima, babeera mu kukungubaga.
naye nga okusinga twogedde ku lwa muliraano. Edda omuntu bwe yabanga akungudde oba bijanjaalo ng'asibayokko wali akatereke ng'akolaki ng'aweereza ewa muliraano we nga naye amwebaza nti munnange kuliko obuziina bw'enkya, kuliko empewo y'okumakya, naye olwaleero bino tebikyalabika, tebikyaliwo. Abantu oba kuggwa mu nsa oba tebabimanyi byabulira wa? Ye kati gino emiriraano egy'ekibuga bannange. Kankomeko wano ndi ku Riverside Beach, bagiyita Riverside Beach. Wendi wano ku Riverside Beach, essomo lino wendikwatidde. Kankomeko wano olunaku olwaleero mbagaliza ekiseera ekirungi mwenna era mweraba.